Bakkansala batabukidde akulira ebyemirimu ku disitulikiti Wakiso Dansoni nga mukazi ababuulire abantu abalya ssente za gavumenti. So twagala batubuulire ani ku bakkansalazi afuna ssente ezisinga kuzalina okufuna. Bano ssente Matyalo nga bwanika abantu kuti n'abategeeza nti balina buyinza obuubuuza CAO tegenda ku bantu abalya ssente kuba si bamukozesa. Sijja kugamba nti lusuulwa bamugoba masifu n'akakuba. In as far as I'm concerned, communication Asi bakkansala okugenda ensonga z'abakozi empola kuba tebasinyiina kulondola nsonga zino wabula okubategeezaako obutegeeza. Bino ebadde mu lukiiko lwabadde ku kitebe kya disitulikiti Wakiso nga lukulirizibwa sipiika Daudi Mukiibi. Bakkansala abalabye ssente balemesezza CAO okubabuulira ekigenda mu maaso ne bamalira sipiika ababuulire lwaki CAO tayogera. Abamu okubadde ne kansala Udu kulwa batuse n'okusibuka empisa mwe balangidde sipiika nekirabika y'omu ku balya ssente. Twagala okumanya olugambo lumenyewo olugambo lusambula. Twagala okumanya wali bagambye oleza sipiika communication yo the district state of affairs wano eri 12 balina tukulira state of affairs ekyalo. Sipiika alabudde bakkansala nti bakomye obutawa olukiiko olwo ekitiibwa kuba lutambulira ku mateeka ga paalamenti wabula CAO yigakkiriza okwogerako nabo kyokka n'abasaba bagumikirize kuba bataddewo akakiiko kali mu kunoonyeza ku nsonga eza ssente ezaaliibwa. Since the PS Minister of Local Government gave a deadline of 3 months for the people to voluntarily return the money, we are working on the clock to ensure that the money is recovered. Wabula bakkansala bongedde okutabuka bwe bagamba nti abantu basoose okubalangira nti be babba ssente z'omuwa omusolo. Tebalina busobozi bunyonyola kansa eno biki ebibaddewo ebigenze ku mawulire ne tubiraba ku mawulire nga can even quote the new vision of yesterday enyonyola bulungi neraga buli omu ssente ze yabba. Tewali mulundi na gumu bwe bali bavuddeyo ne batuwa ssente ezisinga ku mitwalo 10 era ndowooza nti abantu abo wabaawo omuntu yenna alowooza nti waliwo kansala afuna ssente ezisinga ku mitwalo 10 ng'omusaala aveeyo akirambulule. Mu lukiiko luno nga mwanjulidde n'ebifo bisatu ebyafuuse munisipaali okubadde Kira Nansi ne Makini Ssaabagabo kyokka n'asaba abantu okusiima kubadde ssente zaafunyeemu. Oluvannyuma ssente ebirwangeera yanjudde akakiiko akagenda okuddukanya eby'ettaka ku disitulikiti Wakiso okuli Nega Jane, Kiwanuka Abdallah, Kabuye Stephen ne Nadda Mbalona. Wabula bakkansala oludde bino ne batabukira nga bagamba nti abantu abamu ku balondeddwa ku lukiiko luno okuli Kabuye Stephen tebasobola kubakkiriza kuba oludde nga beenyigira mu kubba ettaka. Waliwo aleese complaint wa chairman tukkiriza amanya bagayisa kati sibakibalwa. Kanso twagaana amanya g'abantu ababiri Abdallah Kiwanuka ne Kabuye Stephen ow'Entebbe. Omwalo bakutwala lwakabuye bakutwala bakubba lwakabuye mulirwana we bamubanja yamubbako ettaka bali mu kooti. Lwanga abasibe bakkirize kuba aludde nga saba bakkansala okuleeta obukakafu nga tebabulina. Nga ngamba bwe baba balina ensonga bagindeetere nange njijeyo nti gundi ono nga mubbi n'ensonga zizino oli abalabaga nti bali mu makooti. Omuntu ali mu kooti oyinza okubulwa evidence nti kubanga obujulizi tubulina mu biwandiiko tumanyi bulungi Kabuye yasabye ne foomu n'azijjayo. Mutyaba William yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.